Entiisa ebutikidde abatuuze b'e mu ggombolola Nakalamiga oluvannyuma lw'okutibwa kw'omusoboze Robin Mugisha ng'era abadde musumba w'abalokole mu kitundu ekyo. Tulina Mugisha emyaka 65 abadde alina kampuni ekola ebizigo ne Sabuni yatulina Investments Limited saako okubeera kitunzi w'ebintu bya plastic ebyenjawulo era nga yasumba ekkanisa ya Destiny. Omugenzi yakubiddwa embazzi ku mutwe ng'omulambo guzuuliddwa balirwanamu kitaba ky'omusaayi wabula nga bonzi bonna abadde asula nabo mu nnyumba baddusewo nga n'ebintu bimansiddwa. Kasifa Nangobi omukwalirwana ategeeza nga batamanyi kyavudde okukutibwa kwatira Mugisha kyokka abadde alina abakozi bakozesa mu mirimu gy'abadduseewo. Ng'alina abakozi kale nga abigabe bajja batambuza n'abatambuza plastika sabbuuni nga mweni manejja kuba n'abeeri mweni. Ssentebe w'ekyalo Gozani ku Mudde agambye ng'omugenzi badde amaze emyaka 2 n'ekitundu ng'akozesa abavubuka abawera mirimu gy'okutembera emaali. Libaire essaawa ndala kitundu agikamu ogwo wambuzi yankubira esimu ati muna bayise musaada akola sabbuuni natuuka. Kamudde ateebereza nti omugenzi yandiba nga ayitiddwa abakozi be nga bafunye obutaka nti kyokka baali tebabamanye. Aye tuli nga bali kutukoba ati balimu abakozi aye abakozi abo muzira waire mulala n'ebipapula ebibagema bina muzira. Ssentebe Gumi Nakalama amidduka wangusa atuze okunyolwa okufiirwa omuntu w'enkulaakulana mu kitundu kuba abadde ayambako mu kufunira abaana emirimu. Kyakwewuunyisa n'okujja okwagaana nga mutemu olunaku lwaleero. So tukweka poliisi okola omulimu gwe bakoze eki gusaanire okubona embeera n'abaabo okusobola okufuna obwenkanya ku bantu abakoze eki. Asaba ssentebe ebyalo okuteeka amateeka agayanjula abantu abapya mu kitundu okusobola okuzala abakozi ab'ebikolobero. Singa abakozi nabo bamala genda mu werusi nga beripootinga nga balina byabagema ku werusi basobola okutegeera tukola kiki olwali n'abakozi boona ezirabaidi bazibagema kubagira na byona. Namwanu nga abadde abeera Mbaluva yatuuse wakati mu kwazina olw'ensi emaanyi ebaddewo. Poliisi eggyewo omulambo negutwalira mu ggwanika eyiga nga saako n'emmotoka y'omugenzi ekikaya kipisamu nayo etwalira ku poliisi. Omwogezi wa poliisi Minisita Busoga Diana Nandawula ku ssimu ategeeza nga batandise okunoonya abakozi abana ate basola ntino Mugisha nabo abadduse okuyambako mu kunoonyereza. Kigambibwa nti omusajja ono emabegako yafunye abavubuka 4 bamuyambeko mu kukola ku liquid soap okubanga yebadde bizinensi ye wabula mu kiro mwe yatemuddwa abaana bano bonna baabuzeewo. Ivan Wachebe yakusakidde eggulu enkulu wa KD TV.